Ku bbalaza Ssabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda katandika eddimu ly'okuzza obujja enkalaza abalonzi okwetooloola eggwanga lyonna. Enteekateeka eno yateekebwa ku mutendera gwa Amiruka. Kati amyuka RCC wa Kampala Burhan Byaruhanga alambudde omulimu guno bwe gutambula mu divizoni y'e Makindye. Mu bifo bye tutuuseemu abantu tebannaba kujjumbira nteekateeka eno. Abakulembeze obuzibu babuteeka akakiiko k'ebyokulonda akatafuddeeyo kumanyisa bantu ku nteekateeka eno. Transaction tebadde y'amaanyi nnyo. Abantu abasinga batebamanyi kisizi egenda mu maaso olwokubanga badde bagenda mu phases. So mobilizing people around the zone is a bit difficult. Kati bano kye bakola kyakukwata bizindaalo okuyita mu bantu nga babategeeza. Obuzibu bwe tufunye is a working days. Abasinga bagenze mu mirimu. Batugamba bajja kukomawo olweggulo ssaawa meka? Ssaawa nga 11-12. But we are trying to mobilize that turn up ebanga y'amaanyi. Abasinze okujja okutereeza enkalala zaabwe bwe babaagala okukyusa ekifo we balondera. Abalala be babaagala okulonda omulundi gwabwe ogusooka. Serenga abapya ogenda mu kulonda be bangi nnyo ba youth basinze bungi kusina okuwandiika. Mu bitundu ebirala nga muluka gwa Kibuye 1 abakola omulimu guno bagamba nti basanze okusoomooza olw'amasannyalaze agavaako entakera. Ganda evaako, byuma evaako, beeke evaako, ntuuse. Ekiringanga kye baateeka mu buli oluvannyuma nnaku bbiri amasannyalaze gavaako ne gamala ennaku bbiri. Ekitegeeza nti abantu abali mu kuwandiisa amasannyalaze gaba tegaliiko ebyuma bikolera ku masannyalaze. Kiba kitegeeza nti nno tebajja kubanga bakola era ebintu abantu bajja kubanga tebawandiisibwa nga bwe tusuubira. Amyuka RCC wa Kampala Burhan Byaruhanga ategeezezza nga bwe wabaddewo okwemulugunya okwetobese mu nteekateeka eno. Waliwo abali mu kutambuza abantu nga babajja ewala eyo babaleeta babayingiza muno nga tesimba mu byalo. So lwali bali tugezaako okwogeraganya ne ba chairpersons ab'ebyalo bino ne parish chairpersons n'okuverifying okulaba kiki kye bakozesa okulaba nti omuntu oyo bamuwa ebbaluwa emukkirizisa okubanga bamukyusa ekifo walonderwa okudda awo wayagadde. Byaruhanga agamba newankubadde wakyaliwo okusoomooza mu bitundu ebisinga enteekateeka ekyatambula bulungi. Eky'omukisa omulungi nti obuzibu bwaliwo ku bbalaza olwaliro tebuliiwo nti ebyuma byali tebikola oba ebyali bifudde nga bagamba nti tebirina batteries tebirina wire cables charginga. Olwaleero abakozi batugambye nti buli kimu kiri bulungi. Kyokka mwennyamivu olw'abantu okwagala okukola ebintu ku budde obusembayo. Programu bw'ejjanga erina deadline tugenda nga ennaku zibulayo ntono oba mu nnaku ezisembayo. Ekyo kireetera ebyuma okuba nti nabo bikoowa. Ate nga tulina obudde buno mbasaba tubeere bakalabakalaba tuteekeyo okwagala tulabe nga tugenda ne twewandiisa mu budde. Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda okuzza obujja enkalaaza abalonzi ku buzaayo wiiki 2 zokka.